ekyokuyiga endagaano ey'olubeerera. Endagaano eno mwagitunuulidde biki bye mwafunye mwagirabye mutya tugabanireko? Endagaano sigwe gusoso giyigako. Yes. Tuze tugiyigako naye ekyakuyiga kipya okutwalira wamu kirimu amawulire amalungi abamu ge tutasangako nnyo omwoyo ge tugenda tuvumbulayo mpola mpola. Kyetwakoze kwe kusooka okukola revision okuyitaayita mu bye tuze tuyiga emabega nga bitwaliramu n'ebyo tugenda okuyigako olwaleero tubiyitemu briefly tubiwe dakiika nga 10 bwe tumala tulooke tukwate lesson proper. Twategese ebibuuzo nga 8 9 naye nga bifunza lesson yonna gitwakayiga ku ndagaano ate nebizingiramu nebyo tugenda okuyiga olwaleero n'ekyendagaano ey'olubeerera kijja kuzingirwamu. Naye nga bannange bawuliriza bannaffe ffe kye tuzudde Mukama tumwebaza nnyo olw'okutuwa akaseera okwekkaanya okukozesa abakulembeze baffe abalonda lesoni zino ze tusaanye okuyiga mu nnaku zino. Lwaki lesoni bw'ogiraba ng'egenda kuva mu kitabo ky'amateeka eky'endagaano enkadde nti amateeka nga bwe tukimanyi Baleevi ebyo bwe bityo tosuubira kusangamu mmere ya mwoyo nnyo eri so deep etugira ku biseera byaffe. Naye akaseera ke tuweereddwa okutuula ne kuyiga ebintu bino ne tutabitwala ku granted. Weebaza Katonda ateeseteese kino. Ekibuuzo kyaffe ekisooka kigamba nti ebyokukola endagaano n'abantu kirowoozo kyani? Who initiated it? Dennis. Katonda. Kirowoozo kya Katonda. Kirowoozo kya Katonda. Sife tukimusaba. Mukadde. Lwaki Katonda yakola initiation? Lwaki yatandiikiriza yayagala yateekawo yasaba yakozesa endagaano zino? Amanyi bye twagala. Ekisooka Katonda atutegeera ate amanyi ne bye twagala ate amanyi nti ffe mu mbeera ezaffe tetumwesiga ate ye atuukiriza buli kyalagaanye naffe. Lwaki Katonda yateekawo endagaano kubanga yamanyi lwaki n'ebinaavaamu mu ndagaano. Ono agambye nti atuukiriza byasuubiza. Nange kanyongereko ekimukozesa endagaano zino anoonya amanyi ekibi kikyatuleetera n'ebyavaamu bimukwasa ennaku bwabiraba. Kituufu. Nga naffe ababirimu tubonaabona tukaaba tudaaga naye luusi tetumanyira kumanya buzibu bwe tulimu mu kwagala kwe mu kusaasira kwe mu kisa kye ekimukozesa endagaano zino atuwa ekyali atuwa ekyayagala okutuwa atukolera ekyayagala otukolera kiganyula obulamu bwaffe. Ekyokubiri ekibuuzo kibuuza nti nabadde nkozesa ekigambo naye simanyi oba kinyuma kiyinza obutanyuma naye abawuliza banakitegeera. Yakikoppawa ye yatandika endagaano zino oba Kamale gakikozesa naye temutegeera bubi nti ekikoppawa Mukama. Ekyo kyembadde nsuubira. Nange idea yagijjawa. Anti Mukama tabana idea wagijja walala. Naye nze ndowooza nti enkola eno Katonda lwaki yagikozesa? Nti yagikozesa olw'okubanga abantu mu kiseera ekyo era baali bagikozesa. Bali nnyo. Nga tanayita Isirayiri. Nti abantu bano ab'amawanga balina enkola ey'okutabaganira mu ndagaano
nga bakolagana mu ndagaano zaabwe. Wow. Tujja ziigako gye tujja mu maaso nga zaali za mirundi egi. Waliwo endagaano eyakolebwanga wakati w'abataka ababiri ab'enkanankana. Kuteesa ne Kakembo ne batuula tukole endagaano. Eno waffe Buganda twaguyitanga mukago. Muwanga Entabaluganda. Entabaluganda. Ababiri bano nga benkana nga balina emisoso. Era nga balina n'ebigendererwa. Ebigendererwa. Era baagikolanga nga tewali luganda lwa musaayi lubagatta. Naye bamala okugikola babanga abooluganda olw'omusaayi. Nga bali kimu. Endagaano ey'okubiri baagitanga suzerain treaty. Eri baagitanga parity treaty. Suzerain Misiri katukuba akafaananyi Misiri ekubye Uganda balwanye ne Uganda. Misiri erwane ne Uganda. Misiri ewangudde. Uganda ewangudde. Misiri ewangudde. Uganda teberangako empire. Misiri bwe wangula. Uganda negamba ntulekerawo omusaayi, tulekerawo kuyiwa omusaayi tukanye. Ne Misiri negamba nange okulwana sina kyenfunamu. Ne batuula ne bakola endagaano. Endagaano eno yabeerangamu ebintu 5. Denesi bitumenyere. Bitumenye endagaano gye bakola ebeeramu ki? Ebeeramu buli pate kyenaakola mu ndagaano eno. Buli pate kyenaakola mu ndagaano eno. Nga otyo ekirala. Kanambula ekyo nti Misiri bwegamba nti gwe nga Uganda tugenda kulekerawo okulumba naye naawe twagala otuwenga eki emisolo. Uganda negamba kale nja kubawo emisolo naye nange njagala obukuumi amawanga amalala wegana nnumba mujje mu nkuumi. Ekirala ekyalimu ebivaamu ng'omenya endagaano eno nti Uganda bw'onaamenya endagaano nti Uganda tokkirizibwa kukola mukago na ggwanga ddala eritali Misiri. Era ng'ekyo bwe kibeerawo bakitwalanga treason kulya mu lukwe. Kulya mu nsi y'olukwe. Kulya mu nsi eri. N'olwekyo ekirowoozo kino Katonda agenda okukireeza nga bano bakitegeera bulungi nnyo kubanga kyali kikola mu biseera ebyo. Mukama n'akijjayo akakkana ku levo zaffe oluusi n'akolera mu bintu bye tutegeera. Tujja kunoonya enjawulo wakati. Njawulo ki wakati w'endagaano zino n'endagaano Katonda gye yakola naffe n'abaana be aba Isirayiri? Ekidwako kibuzo ekyokusatu. Kino kyakuteesa. Kiri kyobadde obuzizo kikomezaawo njawulo ki? Kikomezaawo kubanga tugenda kukizza ku Thursday. Ekibuuzo ekyokusatu kyetugezaako okukola bannaffe abadde bagoberera endagaano zino mu bumpimpi briefly tugezaako okuddamu ebibuuzo ebyokungulu n'okulivayizinga. Katonda be yalondanga yasinziiranga ku ki? Be yalondanga okukola nabo endagaano yasinziiranga ku ki? Abayinza okunyamba okutereeza mu kibuuzo ekyo bwe kiba tekitegerekese bulungi. Nti Katonda yakola n'abantu endagaano nga Ibulayimu n'abalala bonna yasinziira ku ki? Okukola nabo endagaano. Okukola n'abo. Bwekagana ng'ojuliza. Kankaweerezeeko ewaani. Ewamukadde. Sebo. Yabakwatirwa bukwatirwa kisa. Tewali kye yasinziirangako. Kubanga ekisooka tebaali balungi. Tebaali batuukirivu. Tebaalina kye baakoze olw'okubateeka mu ndagaano eyo. Lwaki kitusomera busomezi? Kyamateeka 95 n'olwa 27.
Dennis agamba nti bikula Yesu 24 lusooka muyingira okwefuga ensi yaabwe si lwakuba nti muli batuukirivu oba nti muli balungi mu mitima gyammwe naye olw'ebibi byabwe Mukama Katonda wammwe kyava agobamu ab'amawanga ago era ayagala anyweze kyeyayirira bajjajjammwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. si lwa bulungi wammwe si lwa butuukirivu bwammwe naye lwa kisa kye. Kituufu. N'olwekyo tewaliwo nsonga yonna gye tuyinza kwenyumiririzaamu nti laba ffe Katonda be yakola na biragaano tuli banjawulo okukira abalala. Kisa kye na kusaasira kwe ayagala. Yoshua 24. Yoshua n'akuŋŋaanyiza ebika byonna ebya Isirayiri mu Sekemu n'ayita abakadde ba Isirayiri n'emitwe gyabwe n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe ne beeraga mu maaso ga Katonda. Yoshua n'agamba abantu bonna nti Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati, bajjajjammwe babeera mu biro biri ebyedda emitala w'omugga. Teera kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli ne baweereza bakatonda abalala. Ne ntwala jjajja mu Ibulayimu ne mujja emitala w'omugga ne muleeta mu nsi yonna ya Kanani. Ne nnyongereza ezzadde lye ne muwa Isaaka. Tuwulidde nti jjajja wa Ibulayimu Teera ne kitaawe Nakoli bonna baali basamize nga baweereza bakatonda balala. N'okwakulamu Ibulayimu n'amuleeta mu nsi endala. tujja kukyekkaanya nti endagaano zonna Katonda zazaakola okuva ku ndagaano gye yakola ne Adamu olusuku teyazikola na bantu batuukirivu batuukiridde newankubadde ajja kugamba nti Enoka ani oli yazimba eryato yani Nuwa yali atya Katonda naye n'okutya Katonda okwo Katonda yakumuteekamu. Endagaano zino Katonda ekizimukozesa alaba embeera nga mbi, bano basamira busamizi bali mu balubaale baabwe, n'ayagala akolewo ekyenjawulo ateekewo ekipya. Tamala kutereeza mbeera alyoka abakola ki akozesa endagaano. Naye bwe bamala okutegeera ne kano omusumba kajja eyo ne bamala okumutegeera tujja okutambula batandika okutambula naye. Akookuna Katonda be yalondanga yeekakaatikangako beekakaatike. Asanga Ibulayimu n'amugamba nti situka kifuba ddembe. Bw'asanga Isirayiri okola naye endagaano yeekakaatikangako beekakaatike. Nabo balina paati gye bazannya, balina okukola choice, okusalawo. Ajja n'abawa nkiyite proposal n'agibaleetera ekisuubizo. Ibulayimu alina ekisuubizo ki ekituukira ku bwetaavu ku mbeera ye? Nja kuwa ezzadde. Yamusanga alina bameka? Teyalina. Talina. Ezzadde lyenkanawa? Lingi nnyo, teribaliwa na kubalibwa. N'amusuubiza ki ekirala? Mawanga monna muggwe mwe galiweebwa omukisa. Anaakuwanga omukisa? N'amuwanga omukisa. Amawanga gonna ag'omunsi muggwe mwe galikola ki? Kaakati Ibulayimu alina eddembe okugaana bye bamusuubiza. Nedda ono n'amugamba nti naye okufuna ebyo situka nkutwale mu nsi endala gye ndikulaga. Wano tojja bifunirawo. Tojja bifunira wano. Yalina eddembe lye okusalawo ti ŋŋende basigenda. Nadde nkirowoozaako musajja ono yali mu myaka 7 mu emeka? 5. Musajja oyo 7 aba alina amaka agagundidde era aba atandise okwesalirawo awaka. Kitegeerekeka bataata be bali eri naye ali wano alina abantu be
alina n'abakozi alina n'ebisolo ebyobukaga Katonda amugambye nti va mu nsi ya nnyo ogende mu nsi gye ndikulaga. Ibulayimu yalina eddembe okugamba nti nedda sikola ki siva wano. Era wano wewali ekyama Musumba katono wano wewali ekyama eri abasajja ababuulirwa enjiri ne babuulirwa amazima aga sabbiiti ne babuulirwa amazima g'okubatiza nawenze muno mwe nakulira era wano we nazaalibwa sisobola kuvaamu nga tonaweza na myaka 3 oba 5. Ekirala ekiragira ddala nti baali basalawo tikakanga bakake kiri mu sura ya 15 olina okutano n'olwomukaaga sura ya 15 olina okutano n'olwomukaaga beberebere kumi na ttaano olwomukaaga n'olwomusanvu olwokutaano n'olwomukaaga agambye nti awo Mukama n'atwala Ibulaamu ebweru namugamba nti tunuulire eggulu obale emmunyeenyi bw'obanga oyinza okuzibala. Era namugamba nti n'ezzadde lyo bwe liba bwe lityo obungi. Abulaamu n'akkiriza Mukama olw'ekyo Mukama n'amubala nga mutuukirivu. Lwakigamba kino wayise emyaka kasookedde amusuubiza ezzadde wayise emyaka kati akomyawo amugambye ligenda otunuulire ki emmunyeenyi n'ezzadde lye bwe lirikola ki bwe liriba kasookedde akimugamba ezzadde terikola ki terijjanga. Ibulayimu talina ddembe okugamba nti mbivuddemu waddembe naye somo olunyiriruddako olw'omusanvu n'amugamba nti nze Mukama Katonda eyakujja mu Uuli. olw'omukaaga Abulaamu n'akkiriza Mukama olw'ekyo Mukama n'amubala nga mutuukirivu. Abulaamu yakkiriza ki? Kiki yakkiriza naga nti nkikkiriza? Kiki yakkiriza? Mukama kyamugambye mu ssula ey'okutaano kumufulumya ebweru amugambye ezzadde lyo liribanga emmunyeenye ezo zonna zolaba mu bbanga kati ekyo n'akikkiriza. Kikkirizika nga tolina wadde ensonga lwaki yabalirwa obutuukirivu ekitegeeza yandibadde asobola okukigaana naye yakkiriza nti onaamugamba alina obuyinza obutwala omuntu alinga afudde n'omukazi akaddiye n'amugyamu omwana n'akikkiriza n'akimubalira okubeera obutuukirivu. N'olwekyo teyabakakaatikangako bukakaatisi yabeekakaatikangako bwekakaatisi naye bo baalinanga eddembe lyabwe eryokwesalirawo eryobwebanga. Eriyo Mukama be yasuubiza ne bagaana ebisuubizo bye bangi mumpeeyo omu yekka oba babiri nga Mukama Katonda yabasuubiza ne bagaana. Musumba baatuma abakesi 12 okugenda okuketta ensi y'e Kanani 10 ne bagaana ebisuubizo bya Mukama Katonda. Naye nga yali Katonda amaze kubagamba atya mwambuke mugirye ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ne batuukayo ne babisangayo ne bakonaga nti tujja kuddayo katwekolere bakamanda tuddeyo duddawa Misiri n'abakaka nti mugende beesalirawo. Omulala yali Sawulo yali omu ku bantu Katonda be yali alonze ng'amugye maama wange n'amuwa obwakabaka n'amugamba ebyokukola nabigaana n'abanga ng'ayagala abikole naye n'amulimbalimba awo naye Katonda teyamulemerako. Akabuuzo ak'okutaano Katonda mu kukola endagaano zino aba kiki kyanoonyeza ddala okukola endagaano zino n'abantu bano ne Ibulayimu ne Isirayiri ne Nuuwa ne Yakobo anoonya ki ultimately? Kino tuzze tukiyiga. Katonda anoonya bumu, mukwano, kutabagana, kyekimukoze endagaano
nekimutambuza najja n'atuuka eri Ibulayimu n'ayogera naye n'agenda eri Nuwa n'ayogera naye kagamba alabe ng'abantu bano batabagana naye mu mukwano gw'okwagala siwe n'ekirala kubalokola embeera mbi okumanya mbi n'abagirimu tebamanyi nti nki timbi balumwa ebakosa naye kyayagala kubalokola nekyomukadde kyagambye naye nze nayagadde ennyinyi kyabadde mu lunyiriri lw'okujjukira ngeri gyakikolamu olunyiriri lw'okujjukira sebula tusomere era ndinyeeza endagaano yange nze naawe nezzadde lye liriddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteridiba oba Katonda eriggwe n'eri ezzadde lyo okuba Katonda eri bwe Mukama Katonda kyanoonya ayagala buli ggwanga eriri ku nsi kuno eribonaabona eritagala litabagane naye erisamira erisinza amayinja erisinza ebiti abali mu lubaala atagasa ayagala bajjewo biri bazzeewo ye abeere Katonda waabwe lwaki Katonda waabeera nga Katonda waabwe things happen ebintu ebirungi bibeerawo obulamu butagwabeerawo resti ekibuuzo ekyomukaaga kigamba nti Katonda bw'akola endagaano n'abantu ne bagikkiriza ne bagitambuliramu afuniramu wa ansi ezimu ziddingana naye kirungi okuggumiza Katonda mu ndagaano zino afuniramu wa in the end akoze endagaano ne Ibulayimu agikkiriza amuwadde obutuukirivu muzadderemu aliwera amawanga gonna Katonda afuniramu wa nze mu ndagaano zennaakalabu oba zempuliramu siraba Katonda waafuniramu ffe tufunamu atawanira ki atawanira bwereere ddala talitatula wali n'amalamu n'agamba nti wano tiikinga n'amagoba ayagala mukwano kwagala agufuna ekituufu agufuna eri abo abeewaddeyo kubanga Katonda kyeyetaaga mu muntu kutabagana naye okuva ku kutondebwa kw'ensi Katonda atonda omuntu mu kwagala nga mukwano gwe era bwe tunagenda tweyongera okusoma tujja kulaba ng'omuntu atondeddwa amuyita mwana we bw'abanga mwana kitegeeza amuli ku muti ku mwoyo nga naawe omwana we bwakubeera ku muti ku mwoyo olwekyo Katonda kyanoonya afuniramu wa nti bw'omukkiriza n'okwata ebiragiro bye n'otambula naye omukwano ogwo gw'omuwadde gumumala ono agambye abadde very reluctant ekiddamu osanga alina ensonga enaga nti omukwano guno gwanoonya naye wiiki ewedde twasoma ku nkolagana ya Katonda ne Musa enkolagana ya Katonda ne Musa wagiraba otya gwe Katonda Musa mwonooni muntu wakola ensobi wabalaba otya Katonda ne Musa nga bali babiri nga bali mu kwagala toyinza bw'oba yagadde kwogeza kukozesa lulimi lwa buntu toyinza nakugamba nti batijja baagala Katonda ne Musa batijja omu n'atuuza munne namugaa nti wabino byokola Abamisiri bagenda biraba batya ogenda kolagwa bajjayo bano n'obolaza amaanyi laga amaanyi asonyiwe era ne Katonda omukwano Katonda waafuniramu yatutondera ayala tutuusa ku leeva eyo namba 2 ekyandiikibwa kiri mu Peetero ekyokubiri 3 nga kigamba nassanyu yonna yasanyukira okufa kw'omubi Mukama pulaani ze ez'endagaano zakola mu ndagaano zino ne ziziyitamu zaali ziyiseemukko alina bye yali alokodde n'abajja ku nsi kuno n'abatwala nga bali eri batijja bakyakala basanyuka alina bye yali afunye eyo b'omanyi
betumanyi mu byawandiikibwa nga bali mu ggulu. Yobu tujja kusoma mu kanisa ate nga lwaki Yobu yali agenze nze okusinziira kwe yawangula sikiriza nga ali mu ggulu era tulabayo Eriya tulabayo Enoka naye Eriya tumutunuulira ng'atuuka n'okudduka mu maaso ge Yezeberi naye ate Katonda mu mukwano gw'ekitalo era n'amusembeza okukakkana ng'aliwa ng'ayingidde mu ggulu. yafuna mudda Yesu bw'azuukira tugambibwa nti abatukuvu bangi abazuukira naye bw'agenda okulinnya mu ggulu n'alinnya nabo. Katonda bw'atunula ku bibala ebyo ebibereberye ebyo awo ng'afunyeemu n'olwekyo ye engeri gyali ng'omutima gwe gwakwagaliza, engeri gyali ng'omutima gwe mugabi, engeri gyali ng'omutima gwe mulokozi mu pulaani zino zonna ezimutawanyiza zitumenya enkya n'eggulu ye bw'afunamu abaziremeddeko nabo ne bazikwata bwe bati awo aba afunamu Kimumala. Ekibuuzo ekyomusango kigamba ti Katonda oba afunamu abakkiriza endagaano ye bo bafuniramu wa ate ne siiba kiwonoka bakuteesa bagundi bali balwasa babulayani abakkiriza endagaano ya Katonda bo bafuniramu wa ye tulabye ekyafuniramu wafuniramu bo bafuniramu wa nsonga Katonda aba akola endagaano eno n'abantu kubaako ebisuubizo kati ebisuubizo ebyo byasuubiza byetufunamu okugeza obulamu obutaggwaawo eggulu epya resiti ekiwumulo byonna ebyo byetufunamu mugende nga mubayigiriza nga mubagamba nti obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Yesu si yagamba ebigambo ebyo mugende nga mubayigiriza nga mubagamba nti obwakabaka bwa Katonda bunaatera okukola ki okutuuka. Era n'enjiri gyekomekereza agampeeddwa obuyinza mu ggulu n'ekuusi mugende mufuulamu nga bonna abayigirizwa nga mubategeeza mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira. Sabo tewali kisinga bulamu butaggwaawo kubanga buno obulamu bwe tulimu tubuyaayaanira naye nga bwakaseera kati nange nyongereko kyenfunamu nze kakakembo kyenfunamu muni nempuliranga mu kibikkulu kiri mu kuva esooba kuna mu olulimi olwokuna n'olwokutaano ekyenfuniramu nga ggwe nga nze musumba kakembo oba musumba mwala baabi nakola Bamisiri era nga bonna basitula mmwe ng'empungu besitula abaana baayo kubeewati ebyayo otyo nembaleeta gyendi otyo kale kankana bwe munaawulyanga byembagamba ne mutuukiriza endagaano yange munaabanga bantu bange bensinga okwagala mu bantu bonna yange wenfuniramu awo nange awo okubeera ekyebbeeyi kya Katonda kituufu. nze nkuba akafaananyi senga nasigalayo kyenakulira mu buzaale bwange muwala giweekabulengwa nebigenderako senga ntunula ntya kakati yesenga wendi naye okubeera wano kakati nga mbuulira ekigambo kya Katonda abawulira muwulireyo ekyebbeeyi kye ndikyabbeeyi kye wali bwembanga wabeera bwebaba nga nange wembeera ate nga sibeera bulwezi naye ndikyabbeeyi kye oba nkyali ku nsi kuno erimu okufa kyabbeeyi kye awo wenfuniramu awo nabeeranga bantu bange bensinga okwa kakati akabuuzo akasembayo kagamba bwe kati akabuuzo akasembayo kagamba nti Katonda bayise ne bakkiriza newankubadde ebisuubizo ebimu tebinatuukirira kuggwaayo ng'ekyensi empya eri Isirayiri ensi gye yabasuubiza baagifuna nebitabagendera bulungi naye ejjukira kino kyali kifaananyi ekyensi egenda okuziba obujja bo abakkiriza endagaano ye bamusiima batya abasanyuse bamusiima batya
abasanyukidde byakola. Muzeeyi byesuubiza bino bituufu. Kangala Kembo asanyukira okuba nti ndi kyabbeeyi kya Mukama. Ne bwonvulunga ne bwogerega ne bwokola ki sikufaako ndi kyabbeeyi. Otyo kumwagala n'omutima gwaffe gwonna n'amagezi gaffe gonna nga ebyo biragibwa mu kugondera mateeka ge. Ekyamateeka essuula 6 n'olwokulama lwokutaano nemakko ekisinga ekyo kyamateeka essuula 6 olwokuna n'olwokutaano. Wulira gwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu, era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Era ebigambo bino byenkulagira leero binaabanga ku mutima gwo. Mbikozesa ki? Nsiima ntya? Muddemu muŋŋambe okulaga nti nsiimye ddala muzeeyi byankoledde. Agambye nti mbiraga ntya? Kanziremu mwagalenga Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'omwoyo gwammwe gwonna n'amaanyi gammwe gonna. Bino bye mbalagira olwaleero bibeerenga mu mitima gyammwe. Ono bw'akyusizza bye mbalagira olwaddi kakati ekimunjagaza olwaleero n'okumugondera byagambye n'okukwata ebiragiro bye bino byonna bye nambikola alyoka nfuula ekyebbeeyi kye. Nze wano kwe kumulaga nti nsiimye okunfuula ekyebbeeyi kye wano era ekyanoonyaamu ekirala ekinfuula ekyebbeeyi mukimanyi eri gye yansange ofe eri ekabulengo oliwa kabulengo nokalo kali kabi okone kabulengo okunfuula ekyebbeeyi kye bwe musiima ne mwagala ate muwa n'obuyinza obukyusa ekyebbeeyi ne kitunda na bulala n'akikola ye nga bw'ayagala kibeere n'akifuula ne kitandika okumufaanana kifuuka omukisa. Ate bw'amala okukijjamu kino kyakifudde ate n'akifuula omukisa eri amawanga gonna. Amiina. Bwe kituula ku leediyo ne kyogera ebeera yafuna amaanyi n'ava mu biri bikabulengo naye n'afuuka kino n'aganyulwamu. Weewali ekyama naddala mu njiri gye tutambuza nga tugenda tugibuulira. Abantu abasinga balowooza nti baba Seventh Day Adventist bakwasi b'amaki b'amateeka kubanga bo balowooza nti tuvaayo tufuuka kyabbeeyi lwamaki ne Katonda yasooka otufuula ekyebbeeyi ne tulyoka tutambulira mu biragiro bye kusiima nga tusiima ebyo byatukoledde kyekibayisa abakwasi b'amateeka. Abatuyita bwe bakiyita negativule bo bagamba tife tetulokola lwakisa fe tulinga abafalisaayo tukwata amateeka tulyoke tufuna obulamu obutagwawo bayinza okubeeramu sikigaana naye si kituufu aba tatutegedde atutegeera obulungi akitegeera nti tulokoka lwakisa endagaano zino zonna Katonda zeyakola tazikoleranga bantu batuukirivu bantu balungi bantu naye bamala okubalokola okubajja e Misiri n'akola nabo endagaano. Nze Mukama Katonda wamwe yabajja ludda amaze okubalokola nembeetikka ku bwewatiro ng'empungu bweyetikka abaana bange nembaleeta gyendi era gye mbaleeta gyendi mbajja mu kikoligo mbajja mu kikoomi era gye mbaleeta njagala mufaanane nga nganzi. Tubeere ne relationship era zino z'empisa zange tobbanga nze mugenda okutambuliramu bwe tumala okutuuka
tubikwasa tubikola mukwano balala mukwano kubanga no mukwano gwaffe yatuleeta bali tebabategedde bali bagamba olikuba baliga lists mbufe tuli mu kiragaano ekikadde n'endagaano enkadde tebagitegeera tebasomanga kitabo ky'amateeka kino ekijjudde omukwano n'obulokozi omukwano ogutijja obutizi guti akadde ndaba akatulesoni yona tugimazeeyo briefly obutundu buno bonna Sunday up to Tuesday tujja kuyitamu ku sipiidi akati togeraliikirira genda ku Sunday olabe ekikulu ekiri ku Sunday ekikulu ekiri ku Sunday kiriki kyagambye nti endagaano n'enjiri wano kyetwagala okudisikasinga kiri kimu enjiri enengiyisa enjiri ey'emirembe n'emirembe kiki ekirala kyetumanyi ekyemirembe manya endagaano egiyisa ya mirembe na mirembe everlasting covenant kyefuula endagaano ey'emirembe n'emirembe kiki ekigifuula tukyanguye mangu kubanga bagikola nabo yali tekoma ku bo naye ng'egenda generations paka naffe nga bwe tuliwo leero naffe tukyali mu ndagaano nange kanyongereko nti agikola wa mirembe na mirembe ye Katonda yennyini kakati terina weekoma ekyo kimu muteekeko n'ensonga ey'okubiri enyweza ekyo buli ndagaano yonna Katonda gyakola naffe ebeera mu bulokozi egenda okumala nga banagikkiriza bakulokolebwa mu kulokolebwa kuno mulimu okufa kw'omwana wa Katonda ajja okusasula ebbanja atuzuukize mubafu mulimu okuweebwa ensi empya omutali kibi emirembe n'emirembe endagaano eno yasooka kugiwaani gwe tumanyi gwe yasooka ddala okuwa endagaano eraga bino ye mwana we Adamu gwe yagamba atya nti ezadde ly'omukazi likola ki ezadde ly'omukazi liri betente omusota omutwe omusota guli betente ekisinziiro endagaano eyasookera ddala naye nga tewewuunyi era eno waiti atugamba nti eriyo neyasooka mu ggulu nga tebanatutonda tutonda omuntu alina eddembe eryokwesalirawo ekituufu ekikyamu bw'alisalawo obutatulonda tulina kola tutya etteeka ligamba nti waalimenya azikiriza avaawo kubanga tetuyinza kubeera mu nsi eri bukiru tuli muzikiriza ko Yesu nedda zigenda kufa mulokole ye eddagaano eyasooka gye baakola nga tetunaba na kutondebwa endagaano eno egenda kukoma ddi ya mirembe na mirembe lwaki ekoma kubanga eyagiragaana wa mirembe gyonna ekisooka ate bagiragaana nabo byagenda okubawa bulamu bwa mirembe namiki olwekyo bwe tulinnya ekigere mu ggulu bwe tuti endagaano eba ekyatambula kiki ekirala ekirina amakulu ge gamu nga endagaano nakyo bafaanana njiri nti awo nendaga malayika obulala ng'akutte enjiri eyaki ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ekyokusatu nga bagamba nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera ekyomusango gwe kituuse musinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja ekyokusatu endagaano zino baba azikola lwakisa si lwa bulungi bwaffe kitegeeza n'enjiri gye tuweebwa ey'obulokozi nayo yakisa lwaki Ibulayimu bamubalira obutuukirivu si lwakubanga abadde mutuukirivu naye lwakukkiriza amugambe nti yalina amaanyi gonna Pawulo ajja kukikwata akigaziye agambe nti obulokozi bwakisa so si bwakukomolebwa oyo tumumaze Sande tugenze ku Mande endagaano ne Isirayiri twagikonyeeko dda eno twagikoneddeko Abayisirayiri
tusomere ekyamateeka essuula mwenda olinawe n'omusango olumaze olusomye olumaze ssebo yagambye nti nawanulunumulesonwa jukira abaweereza abo. No, it is not because of your righteousness or uprightness. Mwenda 27 wano ku Mande. Si lwakubanga mwali batuukirivu. Si lwakubanga mwali bateeka mwenda kutano. Kyetwagala okugyawo ekyo kyokka. Mwenda olwokutaano soma. Muyingira okwefuga ensi yaabwe. Si lwakuba nti muli batuukirivu oba nti muli balungi mu mitima gyammwe, naye olw'ebibi byabwe Mukama Katonda wammwe kyava agobamu abamawanga abo, era ayagala anyweze kye yalayirira bajjajjammwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Awo noolinga wa confuse. Nkola nammwe endagaano si lwakubanga muli bayonjo. Si lwakubanga muli batuukirivu. Mbawe ensi zino ez'abano si lwakubanga muli batuukirivu okubasinga. Mbajjamu lwakubanga bakola ebintu byebimu namwe byemukola. Awoloka contradiction. Lwaki tabalekamu ng'olwedde ne bano bye bakola. Lwaki tabalekamu olwedde nga nabano bye bakola. Lwaki kiddemu gwokibuuziza. Lwaki alonda bana bafuule special? Ate bali n'abajjamu n'abajjawo abazikiriza. Kisa. Ssebo wano wansi yagambye kubanga waliwo ekisa kye yakwatirwa Ibulayimu bwe yamulonda. Temuzzeemu kibuuzo kyange. Ekibuuzo kyange kigamba luddemu olusomo luli mu lulye bulungi. Muyingira okwefuga ensi yaabwe, si lwakuba nti muli batuukirivu oba nti muli balungi. Ekitegeeza Isirayiri mubi. Naye olw'ebibi byabwe Mukama Katonda wammwe kyava agobamu abamawanga ago, era ayagala anyweze kye yalayiriramu Ibulayimu. Agobamu ababi. Agobamu ababi. Ate ateekamu babiri. Ate akolagano n'ababiri. Pawo magombe gaza. Nedda. Ababi bano bagobawo. Yabawa ekiseera ekimala ne opportunity ezimala nga bwe twasoma ku Ssabbiiti. Nti ekibi ky'Abamooli tekinnakola ki? Tekinnatuukirira. Tekinnajjula. Waliwo embeera weetuuka ng'eggwanga gundi, abantu gundi, famire gundi, ne bw'okola ki Katonda asobola kukola ki? Kukkiriza njiri. Mukama abo n'abajjawo. N'aleeta bano akole nabo endagaano, abalongoose, ate oluvannyuma abakozese okutaasa ate amawanga agafaananako nga gali tabajja kubanga tabaagala, tabajjawo kubanga tabalumirwa, ne tekyalina kyabakolera kubanunula. Baagaanye. Awo kuvuddewo ku Mande, tugenze ku Tuesday wakulu nnyo. Musa dibaayogera ebigambo bino ebiri mu kitabo ky'amateeka ng'ali waliko nga batuusa olusalo bayingira omulundi ogwokumeka ogwokubiri. batuuse ku nsalo omulundi ogwokubiri. Addidde endagaano gye baakola edda n'ez'abajjajja zonna n'azikomyawo n'azibajjukiza. Njagala okusomere ekyamateeka 5 ogusooka. Somako ennyiriri nga 5. Awo Musa n'ayita Abayisirayiri bonna n'abagamba nti, mmwe Abayisirayiri muwulire amateeka n'ebiragiro bye mbategeeza olwaleero, mubiyige era mwegendereze okubituukirizanga. Mukama Katonda waffe yakola naffe endagaano ku lusozi Horebu. Endagaano eyo teyagikola na bajjajja bokka, wabula yagikola naffe ffenna abali wano kati abalamu. Konsaani ya Musa kijje mulabaawo esooka Nti bali bayinza olowooza endagaano yali abali bokka, naye nti ne bano abaliwo kati yagikola naffe ffenna abali nga tuli balamu. ani ajogera? Musa nina mukakosa alina myaka emeka kati?
kinaana 12 asigazayo ennaku mmeka oba 12 oba mmeka abavumu soma agamba nti endagaano eyo tegikola na bajjajjaffe bokka wabula gikola naffe ffenna abali wano kati abalamu eyo ku lusozi mukama yayogera nammwe nga mulabagana maaso na maaso ng'asinziira mu muliro wakati nze nayimirira wakati wammwe ne mukama mu kiseera ekyo okubategeeza mukama bye yali abagamba kubanga mwali mutidde omuliro ne mutayambuka ku lusozi mukama n'agamba nti nze mukama katonda wammwe eyabajja mu nsi y'e Misiri gye mwafugirwangamu obuddu temubanga na bakatonda balala okujjako nze kyokolekera ekibuzo kinjagala okubuuza sooka osome essula ya 29 azzeemu mu ndagaano y'emu ngenyini essula ya 29 olunyiri olw'omwenda ng'ekibuzo kyembuuza nga basoma enyiriri ezo what is the burden muguguki muzeeyi akimanyi nti asigaza mbale tajja kubeerawo nga bayingira alina konsaani ki emuli ku mutima soma kale mukuumenga ebigambo ebiri mu ndagaano eyo kale mukuumenga ebigambo ebiri mu ndagaano eno mubituukirizenga mulyoke mubenga n'omukisa mu byonna bimukola genda mu maaso muwulirize konsaani olwaleero abayisirayiri muyimiridde mu maaso ga mukama katonda wammwe mwenna abakulu b'ebika byammwe abakulembeze bammwe abafuzi bammwe abasajja abakazi abaana abato n'abagwira ababeera mu mmwe ababatyabira enku era ababakimira amazzi muzze mubeere mu ndagaano ya mukama katonda wammwe gy'akola nammwe olwaleero ng'erimu okweyama okugituukirizanga abanywezi mube bantu be yaabe katonda wammwe nga bwe yabagamba mmwe era nga bwe yalayirira bajjajjammwe Ibulahamu Isaaka ne Yakobo mukama takola nammwe mwekka ndagaano eno erimu okweyama okugituukirizanga wabula agikola naffe ffenna abayimiridde wano mu maaso ge olwaleero ekiringanga ng'omuntu asiibula ng'agenda what is his concern nti luli baatuuka ku booda nga babuzayo kiromo ne bakola okusalawo okukyamu ne basuba emikisa gya katonda ne ku luno bakomyewo mu kifo kyekimu kati abagamba temukola okusalawo okukyamu basobola okukola okusalawo okukyamu tabeesiga abeesiga naye balina okwesalira waliwo ekiyinza okumuleetera okwekengera nga ki nga Alooni bwe yakola ennyana baali bakoze ku nnyana nakwana bonaweziti oli amaze okukola endagaano eyasooka namala okugyogera ne bagamba n'okugamba nti byonna byonna byogere tujja bikola ki tujja kubikola twogere naffe tujja kufa musaka yabagira naffe ne kano musumba katukajjayo mwalimu abaana abato badde bakazaalibwa badde batambula butambuzi muki mu ddungu balowooza nti endagaano katonda yagikola nabaki bali abajjajjaffe n'abalala nofa bafudde naye abanyweza bategeere nti endagaano eno yaabwe era n'olwaleero naffe tukitegeere nti endagaano eno katonda gye yakola ne Ibulayimu naani yagikola naffe teyagikola nabali era Yesu yabagamba nti nze ndi katonda w'abalamu katonda w'abalamu katonda w'abafu Nyamwenda agamba nti wabula mwegendereze era mwekuume muleme okwerabira
mu bulamu bwammwe byonna ebyo mwennyini bye mwalaba mutegeeza abaana bammwe ne bazzukulu bammwe. Kakati ogambye nti endagaano Katonda gye bala ne Ibulayimu n'agiddamu ku Sinaayi n'agiddamu e Kadeshi Barnea naffe yaffe olwaleero oleero buno. Ekibuuzo bw'abanga konsaani ye tayagala beerabire biki ebireetera okutuleetera okwerabira endagaano ya Katonda biki naffe tusobola okugyerabira biki ebituleetera okwerabira? Nze manyiyo okwagala ebintu tubyagala nnyo emirembe nnyo naye byabali bansi bantu bali babeeyagala nnyo abo bali bansi nedda taata tetukwata kuffe bakkanisa si be bo bokka ffenna twagala ebintu bisobola okutwerabiza endagaano byatwerabizza dda endagaano kweri n'ebiruubirirwa oyinza okuba n'ebiruubirirwa byo naye nga bikontana ne Katonda kyakwagalamu nekikwerabiza endagaano. Ensonga eyokubiri nina ensonga nga 3 nnya olw'obudde saagala kuzimalayo naye ensonga esinga obubi ennyo assimilating with the other cultures and nations okwagala okufaanana embeera zitukuliddemu zetubeeramu okufaanana n'abalala okutagala kwawukana nnyo naawe eddiini tugitumbula nnyo eddiini weeri naye teweeraga nnyo nti tuwanjawula enjogera eriwo musumba totulabisa nsigadde ensonga endala being comfortable ekkanisa erina wetuuka neba comfortable wandisuubidde titukolerera kubeera comfortable teri kuyiganyizibwa emirimu gitambula bulungi sente zijja projects zigenda mu maaso ekigawanyisa Israel byobeeranga comfortable Yesu ono n'asavuwala n'asamba bwemumala okutuuka mu nsi Mukama gy'abawa nemulya nemunywa nemusavuwala nemubeera siriiki temwerabiranga kituufu ddala bwe tubeera obulungi tutera okwerabira bukituufu 100 ani yasaba essaala gyesaagala nnyo bwemumanyi yasaba essaala embi Dawudi Dawudi yagamba atya saagala ompe bugagga wangi nnyo kubanga bwe naabeera mu bugagga nja kwerabira ate saagala ompe bwavu nnyo kati nkaddiye ne bwabumpa sikyalina gyenzira nati tekikyakugaseera kakati ate obugagga enewe naye ekirala ekireeta obuzibu ekyerabiza abantu overconfidence Petero yagenda n'abeera overconfident tibanaabala bayinza okwegana naye nze sisobola confidence esuula n'eriyo n'ekirala ekyaleetera bali obuzibu impatience tababagumiikiriza nga tebagumiikiriza ennaku 40 bonna ne muva ku Katonda omulamu gumwalayiridde endagaano amangu ago ne mukola ennyana nsumba olunaku mwaka tejjaali myaka 4 ezo zo zaali nnaku kaakati Wednesday njagala ku ab'amasimu naye twagala kibuuzo tusubire abantu babenjawulo tuuka ku ssimu kano kagoneko kakulu nnyo nnyo abantu babenje lwaki Katonda yayagala nnyo Abayisirayiri abeere banjawulo lwaki Katonda teyayagalako n'akamu Abayisirayiri okwetaba na bali bagenza okuliyobula lwaki yayagala nnyo nnyo babeere special tusomere olunyiriri osuulyeku noonanga lunyiriri 9 mwenda otusobola 14 zonna zigattawamu agamba ne mukuumanga ebiragiro bino byonna byembawo olwaleero kantandikire ku 8 maba Katonda wammwe bw'aligaziya ensalo z'ensi yammwe nga bwe yalayirira bajjajjammwe n'abawammwe ensi yonna yasuubiza okuwa bajjajjammwe ne mukuumanga ebiragiro bino byonna byembawo olwaleero
nti mwagalenga Mukama Katonda wammwe era bulijjo mukolenga byayagala olwo ku bibuga byennu ebisatu mulyongerako ebibuga ebirala bisatu mulikola bwe mutyo sikulwa 18 wagamba bwe wati bwe mulimala okutuuka mu nsi Mukama Katonda wammwe gyabawa temugezanga ne muyiga okukola ebyomuzizo ng'abamawanga ago bwe bakola tewabenga n'omu ku mmwe ayisa mutabani we oba muwala we mu muliro okumuwaayo okuba ekitambiro wadde akola ebyobulaguzi n'ebyobulogo bali bagobayo ebyomuzizo bibakola wadde ayambala ensiriba oba omusamize kubanga Mukama Katonda wammwe akyawa abakola ebintu ebyo ebyenyinyalwa era kyava agoba ab'amawanga ago mu nsi mmwe nga mulaba mwe mulemenga okubaako akamogo mu maaso ga Mukama Katonda wammwe kubanga ab'amawanga ago ge mugenda okwefuga bawuliriza abalaguzi n'emmandwa naye mmwe Mukama Katonda wammwe tabakkiriza kukolanga bwe mutyo. Question. Byagaana Abayisirayiri naffe bitukwatako nnyo. Embeera y'obulamu yali etya mu mawanga gali nga Isirayiri tannaba kujja? Embeera y'obulamu yali etya? Bakola biki? Bakola ebyomuzizo. Bayisa abaana mu muliro. Omwana gwe wazaala nga bamuddira ne bagenda bamuwayo nga saddaaka mu kabaka ewa Katonda Moleki. Katonda Moleki yabeeranga wa kikomo. Ne bagenda bamukoleeza omuliro yenayina n'amyuka ayasamye akamagwe. N'okwata omwana wo n'omusaddaaka oba n'omukwata nga mulamu n'ogenda omusuulayo mu kibabu kiri ng'ofuna omukisa oba ofunira akani. Kakati ate ofune mukisa kyate ng'owaddeyo omwana. Bwe bulamu obwo mmwe abali ku mulembe guno temumanyi bajjajjaffe bye baayitamu naye ne bajjajjaffe kuno okwaffe kuno nga Katonda tannaba kujja ono owa Yesu nabo balina ebyabwe. Balina ebyabwe, tokwata ku kino tokwata ku kiri togira bwoti togira nakani togira ekyali ababikkiririzamu nakaakati gyebiri. Katonda bakakibwawa present truth eri abakristaayo ab'omulembe guno tabirese mu bbanga abikoneddeko ddala particularly. Atuganye okusamira, atuganye okuloga. Naye obuzibu kakado bwe tulina nti n'obusamizi obulala buli mu makanisa. Butya mukadde. Katonda tuwakuba mu kanisa. Kambuuza ekibuuzo. Katonda bino byagaana Abayisirayiri bayagala bafaanane nga ye, bayagala babeere peculiar, babeere kyakulabirako bali kubalabira bayigye batereere. Kisoboka Omuyisirayiri gwa nagwago wala n'agenda dda mu bino byayise n'agwira ddala kisoboka n'asabira n'asiba ensiba kisoboka n'awaayo abaana be kisoboka kuteesa Musonga Kabaka Sawulo Katonda ye yamuyita naye olaba naye yagenda neeraguza kirabika nti kisoboka. Omuntu amanya amazima gonna omukristaayo ategeera amazima gonna asobola okugwa n'atuuka ku leeva eno egenda neyeeraguza. Katonda abiyisa erinnya ki? Byenyinyalwa. Ekyo Katonda yakyogedde. Ebyenyinyalwa omukristaayo ava ku njiri n'agenda dda mu byokudonga agenze mu byakukola ki? Byakwenyinyala. Ose kyenyinyalwa. Ye Musumba wali okitegedde nti n'abalala fe aboogera ku bukristaayo oluusi tuyinza okubeera nga gye tutambulira mu makanisa mwe tuli naffe nga tuli kyenyinyalwa. Anti Omusumba Kajoga mu camp meeting yabuulirira nti okubabeeramu bano n'ogenda obabeeramu akaseera n'ogenda ng'obamanyiira bano abakola bino
mu kifo ky'okubasika bajje bebasika gwe bwate oluusi batusika ekyokulabako waliwo ekiseera ekkanisa we yafugiranga nga yewe ebiragiro gavumenti bwe zitambulira naye kakati gavumenti yejja n'ekintu negamba nti ebintu byebisiyaga gavumenti ezimu tulwadde tubakkiriza bagire ekkanisa nekugumuka nebagigamba nti you are out of place tolina buyinza buziyiza constitution egamba nogamba nti kale oba constitution tugiganye kale nze ngaomukristaayo omusumba nze sijagatta basiyazi nebaga nti tukuwabire tujja kukuba mu mbuga z'amateeka tukusuwinge tukujjeko nebyonna kakati gavumenti yewa instruction church where to be regulated abaana abasajja bafumbirwa ne bazaala abaana naye kakati kikwewuunyisa nti abasajja n'abasajja bafumbiriganwa ne baagala bazaale badaputinga abaana ekkanisa nesituka negamba tekisoboka tetuyinza kubagwala kutuka kwekyo gavumenti nga nti constitution kanisa mwefuge omusumba Kajuba weyansanyusiza yagenda nagamba nti ffe abalwana tugenda twogera ku corruption oya tusitukira mu gavumenti corruption nabuuza nti naye gwe awoza corruption endebe ya lumonde egula mwotundira mugulira lumonde mwotundira lumonde walolabye ku ndebe gwe baguliramu lumonde ng'omulimi aleese lumonde mu kalale nalaba ku nsawo ze bapakiramu lumonde nze n'endebe nagirabako bagikuba etobo yonna nekka wansi bweti nena negaziwa yonna negaziwa nebeera nene bweti n'alyoka agipakira omupira oguyika n'omulala n'amulonda akyagenda kugumbye bwamaliriza bwovaawo bwaleese natandika okumupanga nga bwagenda okumutwala naleeta akalebe nga bakakubye konna nakiraba busula ekyawo busula mugenderwe ere katika muluwero ebasinga okuba endebe najja kugula lumonde nebaleetera akadebe naye olwokubanga ndi mulimi eriiso lyange nga lyalabye edde endebe egula ekituufu neŋŋamba abakazi nti mbuli babbi mukama katonda akyalimba lwaki temumbuliza mweri wakiri noseera naye ngategedde naye kano buno bwagenda okupanga bunajjamu obwo ajjamu buna n'abutunda nakiri ebya luvannyuma nti abasinga obungi ekiri ekibuuzo ekyababi mu babi mwe yalonda ate ng'ajjawo babi kakati kiri kitya mu kanisa yaffe kaakano musumba yakinyonnyodde ennyonnyodde ekyasoose n'agamba bali ekikompe kyabwe kyakola ki kyali kijjudde katonda yagumiikiriza mwamala bagumiikiriza ne bagaana okukola nga katonda bwakola ki bwe yali abagambye kati abagoba mu nsi ayingizeemu bano newankubadde nga babi naye ng'agenda bashepinga abafuula ekyayagala bakole ki babeere kiri kitya mu kanisa yaffe kiri kitya mu kanisa yaffe olwaleero bwe tugenda mu bunnabbi bugamba nti abo abaganye okukola nga katonda bwagambye bajja genda beegoba mpola bave mu kanisa bafulume maaka entebe katonda akyayinayo bamusa tanuwa kweri mu mbeera eno gye tulimu eriya waliwo embeera gye yalimu nga beriya tabalabawo banuwa tabalabawo nagamba nze kyenvudde nziruka nange asigaddewo ninga akati ng'enyibiri nange banoonya bakole omukama nina akasango kotonina maaka entebe katonda alina abantu be bakolagana nabo botoyinza nakumanya nako naye nga mulungi sebo otukkiriza tuwumbewumbe tuwumbewumbe mukadde musumba mu dakiika nga 2-3 dakiika 2-3 esooka
omuntu ayinza otya okwewala okusikibwa amaanyi gano agatwetolodde agatutwala empolampola netutabeera beesigwa tuvumirira corruption naye ffenafena tulowooza nti kiitingizoke n'abakristaayo n'abaadvent mu reporting zetukola mu claim zetukola nokiitinga naye novumirira abakole abalikola oyinza otya okwewala mungi zino okumanyira embeera zino embi ekyokuddamu ekisooka nti sooka kumanya nti naawe osobola okuba n'otuuka ku leebo y'abali olowooza nti gwe Martin Luther yagamba similitudes et peccatus, ndi mutuukirivu mu Yesu Kristo naye ku ssaawa y'emu ndi mwonoonyi ndimu obugango obusobola okukoleza geyene ennamba. Kirungi nnyo okumanya obunafu bwo n'oyokwasa Yesu okutunuulira muno muli amaanyi gaffe. Naye akokubiri ge tufundikiza nako musumba onjagala onywezeewo sijja kunyweza kubanga dakiika ziweddeyo. Mbadde njala nnyo okufundikiza akasembayo akagamba nti nno njawulo ki ennene wakati w'endagaano ezaakolebwanga wakati wa Misiri ne Uganda n'endagaano Katonda gyakola naffe. Enjawulo ennene eri nti endagaano zino eza Katonda ez'amawanga n'amawanga zisobola okubeera very legal. Omumisiri tamanyi na Munnayuganda ono bw'atunula na bw'afaanana, naye Mukama Katonda waffe mu byawandiikibwa ebyo twasomye mu lesson atuyita baana be, atuyita kitaffe, tumuyita kitaffe, atumanyi. Yesu atuyita baganda be. This is family. Tuli baana b'embuga. Katonda kitaffe omulungi ssebo tukwebaza. Endagaano zino zikukwatako tuli mu mbeera zezimu nga ziri tuyambe twegendereza obuteerabira okutambulira wamu ne Katonda waffe nga tumwagala n'obulamu bwaffe bwonna n'amaanyi gaffe n'okumukkiriza atukyuse ffe ffennyini embeera zaffe n'obulamu bwaffe bufuuke amazima ng'ekiseera kya mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina.